obumanyirivu mu bigambo ebyo ebibiri obukenkufu mu kuleetawo enkyukakyuka nga tukola disirapu ate mutandise owendula abantu bankubire era eyo twagimaze kati tutandise ekigambo ekirala kino kyolaba organization tuli bakugu nga bwe twateekateeka biryo gye tuvudde tugenda kuteekateeka n'amaanyi gaffe gonna ekibiina kino bannayuganda badde balindiridde ekibiina ekigenda okubakwasa enkyukakyuka sirina kubuusabuusa obanga ekibiina ekito ekyemyezi obwezi kiteeseteese olukuŋŋaana tabaluka lwe twalabye eggulo lw'ebyamagero ne kiteekateeka bulungi abantu bono boolaba kirina obusobozi tugenda kuleeta abakulembeze ku levo zonna ndabyewaawo omugenyi wo mukulu Medi Sereko Honalebo sebo tukusanyukidde mu kibuga kya Ssaabasajja Kabaka manyi nti ebigambo by'oyogera naye bijja tuyamba naye okukola naye okukola awamu naye mukulu Medi Sereko oyo n'abalala bangi bagenda kutwegattako nzikiriza mukwano gwaffe alien skin nange mwaniriza sebo tukwaniriza mu kibuga kino munzikiriza olw'obudde bannamasaka njagala kubasaba ffe tumanyiddwa nga tuli bantu baddembe ate nga tuli very organize emmere mu ssaawa emu yokka tugenda kuba tugabula njagala basaba mugumiikirize bantu batono mu nsi abaffe enjala mu lunaku olumu awo oba oyinawo obulwadde obulala togenda kufa mu ssaawa emu tugenda baka tulina emmere emala buli muntu twateeseteese emmere emala buli muntu mbasaba mugumiikirize omukolo guno mu ssaawa emu bye twetaaga bigenda kuba biwedde tulye emmere yaffe bulungi Ssaabasajja Kabaka wa Buganda awangaale oyanziza nnyo mumukubireko mu ngalo Mugalatiya ne Honorable Kakande abeesiimi aba Greater Masaka nga bwe bawa oluyimba olubazaayo nga bwe bawa oluyimba olubazaayo bassebo ne bannyabo tugenda kudda ku mukolo oguddako tulyoke tufune speech eddirira esembayo bassebo ne bannyabo omukolo kati sawa dijje maleekagalabe Masaka batambuze bulungi badde gye bava nga mwami Namugera bwategeka platform eno mwami Namugera bwategeka platform eno tukole omukolo ogwatukuŋŋaanyiza wano okukolo ogwatukuŋŋaanyisiza wano ogwa launch twaze kulaunchinga DF era kati omukolo ogenda kuddako gwego gwennyini ogw'okulaunchinga Democratic Front so twagala muganda waffe Namugera ategeke bulungi tebe eno DJ nga bw'okola ndowooza mwami Nakumusana obadde oyagala DJ nga bweteekateeka entertainment oba tuteekeyo music entertainment atajja dda teekayo music DJ nga tonaba kuteekayo music ladies and gentlemen I wish super teacher jago stage all members of the National Executive Committee please to come forward. Namugera please tereza buli kintu kye twetaaga okukola kosa sekendi emu baana ade nakusabye dda to launch the party. Mwami Namugera please tegeka flow sekendi emu njagala kusaba abakulu bano teeka wano entebe wano along with it ndoza tekyetagisa ntebe njagala abakulembeze bano abasigintore abakiikirira ababadde bakiikirira olukiiko lwa DF mu stepping up ku stage wano mwami Sali jangu ku stage wano ndoza n'omuntu omu mwami Sentongo bamemba bandeeke mwenna mbasaba mujje basigintories bwe twatusooka then bamemba banneeke bamemba bonna bajja omulundi gumu okay tujja kusooka bali
amugambye tuteekayo entertainment gwe buno obudde oyagala tukola ki oyagala tukola ki bamemba bajje mpolampola bajje bannaye mujje tuleme kumala biseera bamemba mujje mubale biseera munaamala okwetereza nga ndyoka mpita president nga naye ajja mpolampola badde nsaba tujje mpolampola. Angela, I know you like freaking, I know you sound easy. Angela, am I the one scheming? Am I the one cheating? Or you just don't feel me? My sexy angel Angela, you have to know matata. Finish one knee, Akura, ha, get it to me tanga, you said that. I keep a line, keep fire. Can you lose me, Corata? Big size, you get it to the sound. I'm addicted, Angela, my dad. Shake it, kati mwende mu comment twogerera wano mu comment basibo ne bajjako tugenda kuba tulonkinga obadde mugamba ki mwami luboona agenda kutuyisa mu biki bwe tukilonkinga kaseera kano njagala kuyita right honorable Mathias Mpuuga ne maama ate dijje bamukubira ki badde nsaba akantu kanuebali abali eyo musinga obukambwe n'abali ku security mwebyammwe kimu mumukubirewo oyo mumukubirewo oyo ate ledde dijje oza senga mwe mwali ku gurawundi bannaye senga emisango gye tuyina kimu bibiri oyo mumukubirewo asebo ne bajjabo dijje tugenda kubala omukulu atekeko omukono twagala luyimba lwa kubala twagala kukola luyimba lwa kubala era bwe tutamala okukola oluyimba olw'okubala omukulu yajja okusooka okuggulawo ekiwandiiko ekyo ate akitekeko omukono ne maama nga bamuyambako kujagendako emikono ebiri tandika okuteekako emikono emirala sebo DJ basabo ne bajjabo ekigenda okukolebwa wano kwe kutongoza Democratic Front omutongole DJ Sebo tubala DJ Sebo 9 8 DJ Sebo 7 6 5 4 3 2 1 0 The Democratic Front is hereby being officially launched. The founding Okitoyi muchongozi nateekako ekinkumu kye kisoma semivule akimaze ne maama ndoozi amaze okuteekako twebaziza n'abakulu abalala mwamuwe empeeri naye ayiweko mwami Ssentongo yoyo naye ateekako tweyanziza muteekeko emikono buli mwateekeko bwe tunaamalaawo abantu bano bateekeko emikono bwe tunaamalaawo owekitiibwa ayanjulire eggwanga ekiwandiiko ekyo mu butongole bw'anaamala ajja kutambula bwantogo ayimiriraawo alage eggwanga mu butongole ekiwandiiko ekyo. After that, he is also launching the party official IT platforms. tweyanziza sebo president badde nsaba oyambibweko maama tulage abantu. The websites to be launched. Badde nsaba the Democratic Front has put in place afango ni ekyokwambala bakyesigaliza mateeka
Yekati nkugambeyo security kyendala eyambala ng'ate olwedde fangoni ye security bebakuba siliva abasigadde tebalina security mwami mugala kyalisi kirage badesaba mwami muganda waffe alien ajje naye ateekeko omukono ku kiwandiiko ekyo naye kiwandiiko kigamba muganda waffe Murana Patrick alien skin ow'erinnya eyawamba East Africa ne Africa ali okugiwamba kati saba jangu oteekeko omukono ekiwandiiko kyo kigamba alien gwe tulinze nateekako omukono DJ hashtag DJ hashtag alien skin That is the website. Sorry, that is the Democratic Front. By the founding president. DJ, please, DJ. Beranga go basa sutengo weddeyo. Ka platform akadeke bali. Asesimu ya kasabe jirina. Yagala aba national executive bakolera ina olukulu. Wetityo, good. Basebo ne banyabo. Basebo ne banyabo wekitiibwa kayogera ekigambo kyayogera kigambo kimu. Twakuba kuba twali bagezi. On behalf of the National Executive Committee of ekyomusiro omugezi yalya and working ekyomusiro on omugezi the orders yalya of the conference held yesterday, I hereby officially launch the Democratic Front. Thank you so much. Thank you. A big applause. ejjenja bannaye bigenda kuba That is the birala. gift. Now, right after there, the founding president is launching the official website of the Democratic Front. Kwanze ngamba ate mutiibwa. And gwe mbanyumiza naye gwe jjenja. Mwebale nnyo mwebale ddala omukolo ogwo guwedde. Anti ejjenja era nja kubateekako live. Era yange mubemanyi. That the DF operates in digital space, in a digital era. And therefore, we cannot be blind to the requirement, to the need to have our party accessible, to information relating to our party accessible by all, in all spaces, in all corners of the world. The website for the DF, I would like to ask you to access your browsers and browse www.democraticfront.ug. You'll be right there. www.democraticfront.ug. Our Facebook page is Democratic Front. You just go to Democratic Front, you get our Facebook page. Our TikTok account, www.tiktok.com/@df. Buli wamu ndaba bazimbyewo ebizimbe mugendawo okukyalira ensi. Our Twitter account is @df-Uganda. So we encourage you
to use these platforms to access any information relating to the work of the party. On this party, you can apply on this website. You can apply for membership. And you access a form where membership can be applied for, and the different categories of membership are explained in that space, as an ordinary member, as a bronze member, as a silver member, a gold member, and a platinum member. You can also choose to support and fundraise for the DF. You'll be able to donate to the DF by accessing the website. You can know where to find space and how to access, how you can support the party. The party is your party. Nobody has capacity to singularly support and have the party alone. You can also access information. Those who want to stand information relating to how do you can apply to become a candidate for the party. All that information is available. Mu lulimi lwa wano e Buddu nemanyi bulungi nti kasono oteekamu mu website kyonna kyetaaga okukola ojja kukiraba. Ofuuka otya memba, ofuuka otya candidate w'ekibiina, oyimirizaawo otya ekibiina, byonna ebikwata ku kibiina. So ntwala omukisa guno ku lwa NEC ne ku lwa conference okutongoza omutimbagano gwa Democratic Front. Mugugereko mugabana amawulire, mutuuze amawulire amatuufu eg'eggwanga ku nkyukakyuka gye twetaaga. Muntandise nange ntandike. And now the founding president is launching. We are going to have a photo moment down here. Before the photo moment, the party card. Democratic Front has officially put forward party cards for membership. And that is what the founding president is right now and right here launching. We explained inter area that membership will be classified. Majority of us, the humble citizens, will be the ones who support this party. As an ordinary member, you'll access a card, a plastic card, not a paper card. Every one of us. And the rates have been explained that as an ordinary member, you'll support the party with 2,000 shillings every year. And as a sustaining member of the party,